baffe mwebala okukola nkimanyi nti okukola kye kimu kunonosa ffe nga bannansi ezigenda okutujja mu bwavu kuba ne bwabeera President Robert Kyagulanyi enkeera nga ze yeetaaga okusanga abantu benga buli omu ali very productive. Njagala kusaba General Katumba Wamala tulina okusomoozebwa kunene nnyo okw'ekkubo lyaffe erya Kapeeka Nakaseke paka w'obulenzi oba w'obulenzi Nakaseke Kapeeka waliwe bayita ku standard nze mbadde njagala kwekolerawo naye mbadde nabo kwekolera tuleeta emotoka bino biroole amayinja ga Malamu ne tuyiwa at least emmotoka ne ziba nga ziyita kubanga emabegako eri emmotoka ezigenda mu industrial park nga nkaaga zaatubira mbasigulawo ng'okulina na faamu ya Kadaaga ne zitubira standard. So njagala kubasaba mutuyambe sebo General Katumba Wamala mbadde nkunoonyaako kuba ntuula kakiiko k'ebyenguudo n'ak'amasanyalaze mbadde nkunoonyaako sebe ennaku zino ku byenguudo otuyambeke kubo lyaffe erya Timu na Lugogo. President Museveni bwe yali eyo n'afuna information yagamba aba UPDF ya engineering brigade bagenda kubanga balikola naye tetunalaba kiriwo. So njagala kutwala omukisa wiiki ejja noonye kubakulira engineering brigade okubanga batukolera Lugogo oyo kuba bagamba tewaliwo sente directly naye abasirikale basobola okubanga bakola. Bantu baffe njagala okwongera okubasaba okuba vigilant ennyo ku mbeera y'amasanyalaze gaffe. Waliwo gurupu z'abafere ezijja ne zijjako amasanyalaze ne zibba waya. So abantu mbadde leero nkyanoonya ku manager lunaku lwa leero abantu beekanyogoga mulina okubanga mudizibwako n'abenakatandakira abantu b'omukyererezi ndowooza mwe transformer yamwe mwagifunye wamu n'ab'ennamasinda transformer yamwe namwe mwagifunye. Bangambye nti waliwo gurupu z'abafere ezijja eyo ne zeerimbika ku bintu ebyo nga bizze. So njagala kubasaba nkimanyi nti abamu mwagala nnyo ebyobufuzi bw'olengera transformer ng'ezojja ne weekubisiza ebifaananyi properties tubasaba muleke abakulu bakole emirimu gyabwe. Njagala mu kaseera kano katono nnyo okukubira abakulu abali mu gavumenti omulanga ebitundu ebisinga abantu nanga muntu bazibalemeseza okuzifuna batunda ntunde babasaba sente okwewandiisa ofuna nanga muntu. In many areas of Uganda not only Nakaseke abantu abasinga babasaba sente okusobola okufuna enanga muntu. So enanga muntu is a right. Okufuna enanga muntu is a right, not a privilege, is a right. Kakati mwe mubanga abakulu abali mu government minister wa internal affairs ne bala DCs muyambeko abantu okulaba nti no bafuna access ku nanga muntu. Fenga parliament twaisa sente enanga muntu zibereza abwerere n'ekituluma nnyo okulaba nti bantu babasaba sente ate ne babivaako ne bagaaka tugende oba enanga muntu za sente naye nga tewaliwo kintu kyonna kisobola kukolebwa. Sebo neyanziza nnyo ajo omukisa guno gompadde amakya ga leero nkimanyi nti tuli mu biseera bya bufuzi. Tusaba abantu baffe okubeera very vigilant. Abantu bangi bajja mu byofuzi ennaku zino n'atasaana kubeera ku lukiiko lw'omuluka nga ateesa n'olabanga naye ayagala bubaka bwa palamenti n'atasobola kuweebwa mukisa kuteesa mu lukiiko lw'okwalula abalongo naye omusanga asaba bubaka bwa palamenti. So mubeere very vigilant. Abantu bangi bali eyo kubanga kati ebyofuzi bifuuse mulimu abantu 200 by yesterday bade bajempapula kakati ate abasinga abo boolaba Baganda. Wajolowooza most of the Bagandas are being used as mediocres. Abazinga ku 121 you may find that almost 75 ku 121 nga Baganda. Waliwo iwunyiza lwaki kiribwe kityo nange neewunya lwaki aba mediocres babeera wano mu Buganda abasinga. Why do you think they are used? No, some of them are sponsored by Museveni directly. Tomulinako Luganda banji. So is ngani. For example, former PPS Kenneth Omona yakola naye banga musajja abamambo olina oyo Omona abanga olukoba ku gaali Kirunda akolayo ki kati oba batuuze eri ku bufoomu ebbali ne bamuteekerawo ng'atuula kafoomu. I'm talking about the inner circle of State House gy'akaaba mutuukako nga ye mukolera decision abajja okumulaba. Twogera kuba State House ng'oyogera kuba Kirunda uzi Kirunda. Ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 Adam Kungu ne Honorable Lutamaguzi Semako. State House kye kimu ku bifo ebisinga
obutono bwe basobola okubba president w'eggwanga nojja naawe ne weekubira omulanga mu public nti n'ababbi gye bali mu State House kati oyagala tukolere ki? What do you want me to do if you have thieves in State House? Ndiye nti baba kwata who like who wabalabyekawe ekifaananyi luli yajja mbu ku kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe n'alagira mbu abaliyo bonna babagobe mbu abadde takimanyi. So if you a head of state nga ne ku kisaawe ky'eggwanga International Airport n'owafuna ekyekango n'olagira bonna babagobe nti abaliyo babaleeta ba Luganda bakona ba mikwano kati oze mu State House, then what about other state organs eziri obubbi obufumbekeddeyo? Atenga nawe ayogera ku bubbi, you are not to say nenga bayola kubaki nala bayola ba Civil Aviation Authority wanafande Tom Magambo bayodde yoda. In fact n'omusajja oyo akulira Civil Aviation Authority I have interacted with him nga ndi mu kakiiko kange aka parliament aka physical infrastructure ye mwami gundi is one of bwe ku basajja abali competent. Era nze nabatunuulira wali eringa bamwe bya something like that. Is a very good man oyo musajja gundi wa Civil Aviation Authority oyo musajja ategeera kujjako wali recruitment nga bwomanyi nti omukulu kati yajjawo formal recruitment kati baleeta ba Luganda bakona ba mikwano nobeera mu ggwanga nga ba CEO b'ebitongole byonna nga bava mu kitundu kimu eky'eggwanga. Ayogera ku Fred Bamwesige is a very credible man. Nze njogera with the authority kubanga mbadde interactinga mu committee yange ya parliament. Bamwesige the head of Civil Aviation Authority is a very credible man. Nze ne bwemba sikanya na is my political affiliation nze but is a very credible man. Ali ngono omusajja wa National Water bya Mugisha Mugisha is a very credible man. Nkutumiddeko boss Mugisha webale oyo musajja akola era naliko Nigeria Abuja nga baagala kumubba. Naliko nagenda mugundi yafe nga bagamba they are looking for possible payments baje bamujeye no kubanga abamu tebakimanyi ekimu ku kisinge ekizibu ekinene nnyo mu Nigeria mazzi mu kibuga kyabwe kati nga baagala abalage sisimu zeno wadazi kati fande Tom Magambo ina yakoze oyo simutegeera bulungi kakati mu government eno ne bwakubadde bano be bajjawo formal system of recruitment nti baleeta ba Luganda bakona ba mikwano ne mutuuko ku recruiting abasirikale ab'Nakaseke atenga mubajja ntungamo abasirikale banje n'abapoliisi be mugenda okulikulutinga mu district ye Nakaseke atenga mubajja ntungamo bagenda district ati nkimanyi nti owentungamo alina kuba wantungamo ne bw'ojja owentungamo ate n'omuleeta Nakaseke n'otusirwaza mb'olikulutinza abaana b'omu district ye Nakaseke naye ng'oleese beewa mu ntungamo balina byebiriyo era ne oli speaker yakyogerako naye ewaabwe speaker Anita Amongo noono omukyala w'ettololo simanyi ani oyo omukyala woman MP wa Tololo naye najja nga akuba omulanga. So kakati Museveni kase yateekawo eno system nti government agibuildingira ku ba Luganda bakona ba mikwano najjawo formal structures ezaali recruiting nga abantu mu mirimu n'atandika kulonda no kojjawe simanyi kazini we baani bonna n'abawa ebifo ne babba with a lot of impunity ne tugenda nga mu kulonda ne bateeka billions ze sente mu bululu n'obuuza bano bo sente bazijjawa nti ati omukulu yaba open check babbenga bebaagala n'ateekawo bukiiko butalina makulu buntaddewo simanyi IGG kati IGG oloza basobola omuddamu muwa contract yatugamba IGG trillion basobola okuddamu muwa Betcam basobola okuddamu muwa contract tebasobola kumuwa kankuwulireko yakwata ku babbi Jogamba kwata kubabbi yakwata kubabbi yakwata kunono yabwe yalowooza nti bw'okwata kubabbi bw'oba oyagala abasajja bano bakukyawe kwata kubabbi baabwe. Do you think babba nti babbira mu kyama tebamanyi lwaki office bagiteekawo no kati bagiteekawo ng'ekiguumaaza nga bw'osanga omuntu nga yambadde ekikooti mu ddungu ne president Museveni yakowa babbi chokola yateekawo State House anti-corruption unit ebyo biguumaaza kukwata ku ebyo biguumaaza tuyina anti-corruption courts kati gwe kankubuulireko katononye oyina State House anti-corruption unit eyambeki oyina anti-corruption courts ekoleki oyina IGG ekoleki oyina CID kati kankubuulireko IGG bamutwalira report yaffe ya parliament ey'abasajja abeegabidde ettaka ly'e Naggulu
Museveni yagobawo abantu abo nabe yasangawo ngase wano n'agamba agenda kuteekwa gye bayita satellite city ne bagoba abanaku ne bateekerawo n'ebifaananyi byakanezigenda ofaanana nti ababadde bagenda ba compensation then babakire accommodating ne kalina nga zize owayitawo akaseera n'abeebasa n'aleeta kati groups ziri wali zigabanya ettaka eryo zifoominga bu company naye nga they are individuals bafoominga bu company bwe baze batemerako ettaka eryo ery'enaggulu kati bagende YGG n'alagira oyo Betty Kamya n'alagira nti wabeewo ekikolebwawo kumba akwata abasajja munanka ne batuuza mu kapalamenti kaabwe ek'ekiro omanyi baba tulina parliament ne balina kapalamenti kaabwe waliwo kapalamenti but they have okaise kapalamenti ak'ekiro they have a monarchy parliament ey'ekiro gye batuuza ne basalawo oyo kungu tumugyewo oyo tumupromoting ono tumuleete wano ono agende mu komera yadde talina musango lino ettaka ly'egindi tulitwale kakati mwana we mubyogerako bino mwogera ebintu ne mulowooza nti you are discussing issues nti waliwo ababafaako mukugambye mu palamenti yabwe yekiro bino byogera biri mu nsi ki biri mu Uganda biri mu Uganda erimu omukulembeze akuba enduulu nti mu State House naye bamubba naye yakulira intelligence units zonna ez'eggwanga yakulira iso eso miso piso wiso kiso niso tiso byonna yabikulira naye ng'akuba enduulu munange mu State House banziba ababbi babano 40 years in charge of the country nenga tasobola akubira lutamaguzi kati nze nzije nkukolera ekinga lutamaguzi ngende nkuleetere futu soja atandika okukwatira ababbi abo ogenda gye futu bigere wali ekavule ngende nzije futu soja ekavule ajja akwate ku babbi because we told these people that as much as mwe mulowooza mwatuuka mu bwakabaka ebiseera bigenda kutuuka obwakabaka bwammwe bukome kakati tubadde tusoma wano mu byafaayo mu generical movement of the world or Uganda 1966 omanye ekyaliwo 1966 omanye ekyaliwo 1986 omanye ekyaliwo generical formation political formation etandise anti kati panic gyolaba ekabya babbabu n'asiita ebigere nti nja kubyogera n'omugamba bulijjo oli luddawa nja kubyogera andiyuma bajanalisi abakyaza abasajja abakulu ng'abo ababadde mu gavumenti nga tukuba enduulu nti omusajja ono awamba atya abaana b'ensi n'abaggalira mu makomera nga abateekako ebisangosanga ate najja eno mu maaso gammwe ne yeetukuza nalaba n'ono musajja Rakai captain rather afande Kayanja Geno Eri Kayanja naye ng'ali asiita ebigere banzibyeko akalu ne tumubuuza buli gwe baateekawo n'oteekawo ekibinja kya Wembule ekikwata ababbi siyo yakuliranga ekibinja ekikwata ababbi mu Uganda yakuliranga ekibinja ekikwata ababbi mu Uganda ate bamubbyeko akalulu ngoyogera n'omegeza ali kakati twabagamba ngabo nti bano abasajja bwe bakuleeta ku mmeeza n'otuula nabo ne bakungera ne ku kifi oliyeko anti namulabye akaaba gwe yakwatanga ababbi b'emmundu olemu otya okukwata ababbi b'obululu gwe yakuliranga Geno ow'amagye eyakuliranga operation Wembule ekwata ababbi b'emmundu n'obayiggayo n'ebisosonkole n'obijjayo olema otya okukwata ababbi b'obululu n'otandika okuba enduulu nti biro si bye byatulwanyisa ani yakugamba nti bwe baali balwana wali part of them naye teyasiista bigere nga bw'ogambye anti ffe mu Luganda tulaba ebigere obisiita mu mutima ng'ogamba olaga esimanye ebisago be wafuna simanye wakolaki yalaze wana amasasi we gayita n'olaga amasasi we gayita amasasi bagakuba teri yakutuma mu nsiko wali ogenda kwerwanira na kulwanira bukundi buwambye eggwanga singa otuuka n'olaba suffocations banansi ze bayitamu basajja mwenga abantu bababbako ebibanja bye bababbako ettaka mu byalo eyo ne bakola obwakatonda nga tokyasobola funa mulimu olwaleero tudde nsomye mu mawulire aga gavumenti nga bagamba nti tokyasobola kufuna mirimu ku district batunda mitunde ku district gyonna kakati bwe baba emirimu gy'oku district bagitunda ate gino egy'omu central government nakyo bagitunda ne mubeera mu ggwanga nga buli omu tamanyi kiddako ne mugenda mukolu kati wera bwe nalabye omukulu oyo Francis Babu nasaasidde nnyo basajjamu abali mu kibiina ky'NRM naddala mu abasajja abakulu ng'ogyeko waliwo akabinja akabbe nnyo akeesigula naye twababuulirako ne bw'oba wafuna ekizimbe mu Kampala n'okifuula wooteeri oba nga kyali kya gavumenti immediately Museveni olugendo olina okukizza osasule ne ssente nange nsanyuse nnyo
bwe mpulidde ebigambo bya Museveni ffe tuba tubyogera nti abasajja bano babbi nga muga tubawaayira naye chifu kabona we naale mwavuddeo naga bano babbi ate n'agamba mu muwala we yamubuulidde oba ayagala kumulonda nga kati ayiseeyo mabega nga ayagala kumulonda yabaakulira iso nga yabaakulira iso mu Uganda n'ayiteeyo bw'ate kati tubadde tukusaba ssebo mukulu Museveni olw'okuba nti muwala we yakuwadde amawulire agababbi mulonde yabaakulira iso oba omufuula jjijji kubanga ndabye weetooloola mbw ate oli simanyi kale kyesimanyani gwe wairondera abantu bono bateekawa you recruited them gwobamanyi bategeera bulungi nnyo naye kitwewunyisa nnyo okubanga ne head of state naye awanjaga nga ffe abali eno kati ffe tukole ki abalimi ba lumonde bwakuumibwa emmundu alina ebitongole bya intelligence ebya buli kika alina kamera eza buli kika alina embwa eziwunyiriza buli kika ne pusi za state house ziwunyiriza ababbi naye okulaba nga ate sisimu yonna abantu abamu abasinga abatakimanyi NRM government ya building wa kupirazi za bubbi okuviira ddala mu nsiko tosobola kuba eliminating adetu ki ayota kine kisuwe kinene nnyo bw'okijja mu mutima omuntu aba afa obubbi ayota yaabwe kati yogera kuba state house ate n'ebbali mu bitongole ate obuli mu minerals z'eggwanga kuba kati waliwo abantu abasayininga contract individuals mu government ne batwala obugagga bw'eggwanga obw'omutaka nga sente zonna zigenda mu nsawo zaabwe kati abo tubogereko tutya nakwatibwe enyiike ennaku ezo abakulu nga bazze abakulira eggaali y'omuka bazze mu parliament ne bagamba ebigaali by'omuka bye baagula tebijjaako ku butrain ku bulweiruzi tebujjaako mwate bali bagamba tebasobola kubiddizibwa abaabigula mu ggwanga nga bakozesezza billions of money ze bakamula bannansi mu bwavu buno nga bwe bufaanana sonje bwe mpulira mwami Museveni nga awanjaga ababbi bangi simanyi muwala wange yaŋŋambye muwala wo mulonde abaakulira iso nga mutabani wa mulonda kati ye CDF era naye byayogera wakati government mwagifula y'abaluganda bako n'abamikwano the rest are just onulukazi fe tuba tunuulira kuba mu budde buno ng'ofuze emyaka 40 nga n'obubbi mu nyumba yo nabwe bufumbekedde ng'ennyumba ye ejjudde mu state house ejjudde mu baluganda kwasinalaba kati abo singa babatutte dda mugundi n'okwata abasajja batubeddi mutwe mambi bali eyo bamachete bani abatalina musango ne bana ababbi ate mwana wattu bagenda kuba promotinga bwe bafulumya babateeka mu bitongole bino ebirala so tulina okwesabiranga eggwanga bw'olaba omuntu abadde mu buyinza emyaka 40 ng'awanjaga nti bamubba basenior leaders b'ekibiina bonna bawanjaga bubbi n'otegeka akalulu abantu ne babba emisala naye nga tolina kyosobola kukolawo era nakwatiddwa enyiike bwe ndaba mwe basenior leaders mwe NRM the likes of Babu nga muli eno musiita ebigere mutukaabirira we want you mwajoyininga ekintu kye mutategeera gye kyava na mission yakyo bw'oyambuka mu mambuka ga Uganda abantu babe bakaaba ttaka bali batwalako n'ojja wano mu Buganda abantu babbyeko ettaka lyabwe lyonna n'otuuka mu government coffers zonna ssente bazibbyeyo kyo tebakulimbanga nti Museveni tamanyi babba ggwanga lino n'otuuka ku nnyanja abantu bafe abaavubanga ku nnyanja bonna babakuba amasasi enkya n'eggulo babajjeyo majege ga controllinga kati nalabye n'ettaka lya gavumenti ery'ekibira ky'Entebbe balitunze the same group kati wano they pretend olw'okuba nti bannansi abasinga tebategeera kigenda maaso they pretend to be fighting corruption or looting that while the same time they accelerating it bakululimbalimba wano titulwanyisa bubbi naye nga bapromotinga kino tukitwale n'obeera n'abantu emyaka 40 nga baganya okumatira ne bye balina emabanka bagajjamu dda ssente ebyapa ebyali mabanka babijjamu ebibira byonna babitemyetemye byonna babyegabidde ennyanja bazitemyetemye zonna bazeegabidde ebibanja by'abantu byonna babyegabidde mu byalo eyo ne bateeka obukundikundi obubasiriwaza mu bulubalwanya naye nga buli mu kubba ye kiki kye tukyasigazawo ye ekyapa kya parliament kyo ekiri njagala kubuuza nja kugenda ewa sipiika mubuuze nti ani atereka ebyapa kya parliament ekyapa ye Museveni ekyapa kya state house amanyi gye kiri
kankubuse nga kaleche gwogambye yakubiddeko tanakuka ekyapa kya State House omanyije kiri ekyapa kya State House binzo okuba kya lugenda sebo mukuru oyinza okuba tokimanyi nange nzikiriza ngo wawiso underground intelligence network keberako kutya ye ekyapa kya Bank of Uganda wekiri ebintu ebyo mbikubuulira wano kuba mwe temumanyi kigenda maaso nakubuulya nze ndi wawiso to investigating beyond borders ne tumanya kati olaba omukulu babadde bakubba kyekyapa kya State House omanyije kiri tuyinza okuddano nga bakiteekadde wa Manerenda ng'omukuba kungubo yakijjayo n'akiteeka ewa Manerenda ogenda okuva mu buyinza nga batugamba State House bagiteeka ewa Manerenda omu China n'olwekyo nga Uganda temuginawo ke mukyalirawo ze bayitanga Uganda House zonna we ziri amini ze yaleka azimbye abasajja bano zonna bazitunze mu bubbi zonna Uganda House gye ziri eri London Trafalgar Square bajijjako ennyumba bagitunda naye wali bakyatemawo okulaba nti nabo batunda eyo Glasgow bagitunda ne bagibba eye New York ennyumba ya representative bagitunda ne tukyalina Uganda House n'ennyumba mwali n'okusula amini gye yaleka azimbye eyebbeeyi ennyo bagitunda ne bagitunda kakati n'olwekyo omukulu ono bw'ayogera ku bubbi nga n'obuli mu kibiina n'abo mu kibiina bakaaba buli omwaka aba mu kibiina tuno obubbi sibulaba n'otegeka akalulu k'okusimba mugongo mu nsi yonna kino kyagenze ku record teri muntu yali abbye kalulu k'okusimba mugongo kujjako ab'ekibiina ky'NRM this has gone on record in the whole world bali mu kukaaba bali mu kulaajana bonna bali mu kulaajana alaajana mubbi ne gwe balaajanira mubbi ne gye batwala okulaajana mubbi naye ali bawolereza mubbi ogenda okulaba the system of thugs based on sagare based on looting ne buno obuvubuka bwe batuma eno okubogera ne bogenda okulaba bubibbi bwe businga okubba buno bwe muwa omukisa ne bujja ne bukuwanira nti simanyi nga amata obutawe gagenda mu maaso akabira lutamaguzi mbufe tumuwaba abakwata ababbi ne president tomfuje bulungi kubanga yakugambye bonna nabafuumula tasobola kubafuuma aleke wani kati aleke wani mbuulira nti ono ye mutuufu gwasobola okuleka aleke wani kwa butunulya system fe kitwewunyisiza ne boolaba abasajja abakuze mu myaka betwali badde tuwa ekitiibwa nti bano obubbi babulekawo nga bavudde mu nsiko naye babupromotinze paka mu bukadde batraininze abaana baabwe obubbi olowooza baani ababba eggwanga kati ne batabani baabwe babba ne bazzukulu baabwe babba ne bakuba n'obufaananyi nga bakutte emmundu ne bubakubira mu ngalo munala byakalenzi nga kakutte emmundu era gambu kajja kunkuba ekyasa oba okuba mutabani wange that's what you are proud about kati fene tubagamba ati head of state wakuba omulanga kati nze nkole ki nze ngalutamaguzi nekyo si kirungi that you acknowledge nti waliwo ekizibu no ate ekizibu kyekiriwa where is the solution we have thieves here thieves kati tukirize nti tulinga abali mu Vietnam oba Colombia kuba biseera byatuuka ene wali omusajja Escobar Escobar ali mu nsi ki Escobar yali oba mu Colombia yes ne bakkiriza nti badiringa ne drug cartels badiringa ne group z'aba drug addicts ne bakkiriza nti Colombia nsi abayaga kati naffe tukirize nti Uganda nsi ababbi is that what Museveni has managed to do for Uganda the last 40 years ku training ababbi kuba Pablo Escobar kati tunane be Pablo Escobar bobubbi wano bali banjaga Pablo Escobar we Colombia kati tunaba Pablo Escobar abobubbi wano nga Pablo Escobar abazino nabaziri walwo kuba nti ne koti zonna muzimazeemu amaanyi tezikyategerekeka kati natunulidde abagenda ku kibiina wali eri nga buli omu ayimirira wali Lwasande ayimiridde wali ne Ssekikubo Lwasande ng'ayimiridde ne Ssekikubo buli omu abuuza naye wano tunajja wa mazima Ssekikubo agamba tajja kujjawo mazima ne Lwasande naye agamba tajja kujjawo mazima kakati ne mubeera mu crisis yensonga lwaki tubagamba eno bagiyita protest vote if the president can protest in his state house n'agamba ti ekimala mubbi ekimala ate what about me the ordinary citizen the president oyo ali ku record okwagala okulwanyisa enguzi kuba twamulaba wano mu 2019 ng'akulembedde
corruption and corruption work okugoba obubbi batambula butambuzi tutambule mu butambuzi wa anti corruption work rojijukira okugoba obubbi batambula butambuzi to create awareness abo bali mu exercises zabwe create which awareness kunguze you should be action oriented, not just speak about bakwata ba minister ono ba minister chi ba minister chi bakwata buno bukunkumuka lugolo byebichebyo minister lugolo byebichebyo talina tebalina kye basobola mukola ne kabe nandutu bamugamba just katutekewo abantu bagira tubakulinga tewali ne bwe babatwala mu court, what can they do? Gochali kwabo naye oli akugamba ekiri ku nyanja omaye ekiri ku nyanja omusajja ennaku ezo yatya mu parliament n'atugamba sente eziddaabiriza ekidyeri buli mwaka zigula ebidyeri bibiri ebipya sente eziddaabiriza ekidyeri muntu waabwe omumunda yasalawo n'agamba gavumenti si ejja okuteekawo contract eddaabiriza ekidyeri okimanyi waliwo formal method gye bakozesa gavumenti n'etwala ebintu ne babiddaabiriza naye omuntu omu owaabwe munda yagamba ye yajja obiddaabiriza naye nga sente eziddaabiriza ekidyeri buli mwaka zigula ebidyeri bibiri ebipya and we are just sit there watching. Ne mubawo omukisa ne bajja ku TV ne bakugamba ereno government mwenga temwebuza where do these people get all this kind of wealth they have? They own square miles of land kubanga fe wafe je bava mu Nakaseke. Most of those people who are enjoying Uganda today were formerly refugees or they were children of refugees. They have never seen refugees who are more powerful than citizens of a country. It is happening in Uganda. Refugees are talking with a lot of authority. Refugees are taking over our wealth. Refugees are chasing away people from their land. Refugees are chasing away people from the lakes. Refugees are owning trillions of money while Ugandans are dying in excessive poverty. Refugees are money lenders in our country. Have you ever seen it in any country anywhere? Refugees? Yes, some of these people, 90% of these people, they were refugees in our country. They came as refugees or their fathers were refugees here. Ne batandika okumasqueradinga nga ba citizens bakyusa amanya ne batandika okwetuma regions jolaba ne gye batasana kakati bwotuuka olunaku lwa leero natunulidde Babu ono atufukidde Captain Honorable Babu nentunulira Alhaji Abdulu Naduli o akasaka omumanyi akasaka nentunulira Professor Gilbert Bukenya bali baseka nentunulira Jeno Katumba Wamala bali baseka akaba nti ba mafias bayitivu nentunulira Jeno Katumba Wamala wamulira koyo Jeno Katumba Wamala mumanyi bulungi they always lost their children in such a manner ng'omuzadde yenna bw'atuula eri asigala akaba nalaba omwana wa Gilbert Bukenya enfaje yafaamu nendaba omwana wa Nadduli enfaje yafaamu nendaba omwana wa Gilbert Bukenya enfaje yafaamu kakati lwe natunuulira owa Katumba ne ngamba naye olwaleero mukama wange ogenda n'obabuuza do you know history? Do you know why we study history? Ebyafaayo mumanyi lwaki tusoma ebyafaayo abantu okuyigira mu byafaayo okulaba eggwanga lino liragawa aba senior citizen ne bafiirwa kati bwe nalabye Captain Babu ng'akaaba nange nja kubyogera omwana wange baba muziika wali nenzijukira General Brigadier Kasirye Gwanga General Kasirye Gwanga bwe yayogera. Is he living now? He's dead. We have lost so many credible Ugandans mu ngeri etategerekeke y'ekifere ey'ekiyayi kati gwogamba gwe Captain Francis Babo gamba nti omwana wo ojja kwogera enfaje yafaamu ate Jeno Katumba Wamala owe wamulaba owa Haji Nadduli wamulaba omwana wa Gilbert Bukenya wamulaba enfa n'abalala. We have lost so many credible citizens of this country ne buli muntu asigala yeekukumye mu kasonda atyambu vampire ejja kubeemulya kakati bw'otuuka mu kiseera kino nga buli omu atandise okweraliikirira munne buli we mutuula ku mmeeza mwenna mugamba muli ba kibiina kimu akabira lutamaguzi mbufe tumuwaba abakwata ababbi ne president domfuje bulungi kubanga yakugambye bonna nabafuumula tasobola kubafuuma aleke wani kati aleke wani mbuulira nti ono ye mutuufu gwasobola okuleka aleke wani kwaba otunulya system fe kitwewunyisiza ne boolaba abasajja abakuze mu myaka
betu ali badde tuwe ekitibwa nti bano obubbi babulekawo nga bavudde mu nsiko naye babupromotinze paka mu bukadde batrainings abaana baabwe obubbi olowooza baani ababba eggwanga kati ne batabani baabwe babba ne bazzukulu baabwe babba ne bakuba n'obufaananyi nga bakutte emmundu ne bubakubira mu ngalo munala byakalenzi nga kakutte emmundu era gambu kajja kunkuba ekyasa oba okuba mutabani wange. That's what you are proud about. Kati ffe ne tubagamba nti head of state wakuba omulanga kati nze nkole ki nze ngalutama buzi. Nekyo si kirungi that you acknowledge nti waliwo ekizibu. No ate ekizibu kyekiriwa where is the solution? We have thieves here. Thieves kati tukkirize nti tulinga abali mu Vietnam oba Colombia kuba ebiseera byatuuka ene wali omusajja Escobar yali Pablo Escobar. Escobar ali mu nsi ki? Escobar yali oba mu Colombia. Colombia, yes. Ne bakkiriza nti badiringa ne drug cartels badiringa ne group z'aba drug addicts ne bakkiriza nti Colombia nsi abayaga kati naffe tukirize nti Uganda nsi ababbi. Is that what Museveni has managed to do for Uganda the last 40 years ku training ababbi kuba Pablo Escobar. Kati tunalebe Pablo Escobar bobubbi wano bali banjaga Pablo Escobar we Colombia kati tunaba Pablo Escobar abobubbi wano nga Pablo Escobar abazino nabaziri olwokuba nti ne koti zonna muzimazeemu amaanyi tezikyategeerekeka kati natunulidde abagenda ku kibiina wali eri nga buli omu ayimirira wali Lwasande ayimiridde wali ne Ssekikubo Lwasande ng'ayimiridde ne Ssekikubo buli omu abuuza naye wano tunajja wa mazima Ssekikubo agamba tajja kujjawo mazima ne Lwasande naye agamba tajja kujjawo mazima kakati ne mubeera mu crisis yensonga lwaki tubagamba eno bagiyita protest vote. If the president can protest in his state house n'agamba ti ekimala mubbi ekimala ate what about me the ordinary citizen? President oyo ali ku record okwagala okulwanyisa enguzi kuba twamulaba wano mu 2019 ng'akulembedde corruption anti-corruption walk. Okugoba obubbi batambula butambuzi tutambule mu butambuzi wa anti-corruption walk rojujukira. Okugoba obubbi batambula butambuzi. To create awareness. Abo bali mu exercises zabwe. Create which awareness? Kunguzi. You should be action oriented. Not just speak about obubbi. Bakwata ba minister ono ba minister ki ba minister ki bakwata buno bukunkumuka lugolobi ebikyebyo minister lugolobi ebikyebyo talina tebalina kye basobola mukola ne kabe nandutu bamugamba just katuteekewo abantu bagira tubakulinga emisango gikenda no maso mu court tewali ne bwe babatwala mu court. What can they do? Gokyali kwabo naye oli akugamba ekiri ku nnyanja omaye ekiri ku nnyanja. Omusajja ennaku ezo yatya mu parliament n'atugamba sente eziddaabiriza ekidyeri buli mwaka zigula ebidyeri 2 ebipya. Sente eziddaabiriza ekidyeri muntu waabwe omu munda yasalawo n'agamba gavumenti si ejja okuteekawo contract eddaabiriza ekidyeri okimanyi? Waliwo formal method gye bakozesa gavumenti n'etwala ebintu ne babiddaabiriza naye omuntu omu owaabwe munda yagamba ye yajja obiddaabiriza naye nga sente eziddaabiriza ekidyeri buli mwaka zigula ebidyeri 2 ebipya. And we are just sit there watching. Ne mubawo omukisa ne bajja ku TV ne bakugamba ereno government mwenga temwebuza where do these people get all this kind of wealth they have? They own square miles of land kubanga fe wafe gye bava mu Nakaseke. Most of those people who are enjoying Uganda today were formerly refugees or they were children of refugees. But I've never seen refugees who are more powerful than citizens of a country. It is happening in Uganda. Refugees are talking with a lot of authority. Refugees are taking over our wealth. Refugees are chasing away people from their land. Refugees are chasing away people from the lakes. Refugees are owning trillions of money while Ugandans are dying in excessive poverty. Refugees are money lenders in our country. Have you ever seen it in any country anywhere? Refugees? Yes, some of these people, 90% of these people, they were refugees in our country. They came as refugees or their fathers were refugees here. Ne batandika okumasqueradinga nga ba citizens bakyusa amanya ne batandika okwetuma regions gyolaba ne gye batasaana. Kakati bw'otuuka olunaku lwa leero natunulidde Babu ono atufukidde Captain Honorable Babu nentunulira Alhaji Abdul Naduli
o akasaka omumanyi akasaka nentunuulira Professor Gilbert Bukenya bali baseka nentunuulira Jeno Katumba Wamala bali baseka akaba nti ba mafias nentunuulira Jeno Katumba Wamala wamuulirako oyo Jeno Katumba Wamala mumanyi bulungi they always lost their children in such a manner ng'omuzadde yenna bw'atuula eri asigala akaba. Nalaba omwana wa Gilbert Bukenya enfa gye yafaamu, nendaba omwana wa Nadduli enfa gye yafaamu, nendaba omwana wa Gilbert Bukenya enfa gye yafaamu. Kakati lwe natunuulira owa Katumba ne ngamba naye olwaleero mukama wange ogenda n'obabuuza, do you know history? Do you know why we study history? Ebyafaayo mumanyi lwaki tusoma ebyafaayo? Abantu okuyigira mu byafaayo, okulaba eggwanga lino liragawa. Aba senior citizen ne bafiirwa. Kati bwe nalabye Captain Babu ng'akaaba nange nja kubyogera omwana wange bwe bamuziika wali nenzijukira General Brigadier Kasirye Gwanga. General Kasirye Gwanga bwe yayogera. Is he living now? He's dead. We have lost so many credible Ugandans mu ngeri etategerekeke y'ekifere ey'ekiyayi. Kati gwogamba gwe Captain Francis Babo gamba nti omwana wo ojja kwogera enfa gye yafaamu, ate Jeno Katumba Wamala owe wamulaba, owa Haji Nadduli wamulaba, omwana wa Gilbert Bukenya wamulaba enfa, n'abalala. We have lost so many credible citizens of this country. Ne buli muntu asigala yeekukumye mu kasonda atya mbu vampire ejja kubeemulya. Kakati bw'otuuka mu kiseera kino nga buli omu atandise okweraliikirira munne, buli we mutuula ku mmeeza mwenna mugamba muli ba kibiina kimu, kyaliwo kirala. Ebintu byonna wansi baabimalamu essuubi, buli omu alowooza nti alina kuba MP. Abantu ne batunda amayumba, ne batunda ettaka lyabwe, ne basigayo ebintu byabwe. They are running to go to parliament. Okuba n'omubuuza nti gwe kiki ekikutwala mu parliament? Ate ekintwalayo twategedde nti mu parliament waliyo sente nnyingi, nti bw'otuuka eri bakuwa sente z'emmotoka miliyoni 2 mbwezo simanyi osobola okugulako kalina, mbu ne bakuwaayo n'ez'omusaala. Kati that's why people are running, era nga politics bamufudde do or die business. Ne tunenya Museveni yekka, naye mwali mu kyewuunyiza lwaki region zonna ezisinga kati njavu. Ebitundu byavu. Abantu beeyongedde okuba abaavu. They just wait for handouts. Tuweeyo ettaano. Nze oli waliwo omukulu omu yankubira, muvuzi wa takisi ye waffe Nakaseke. Nangamba wairuta maguzi. NRM bazze batuwaddeyo 3. Gwotuwa mmeka? Gwotuwaayo mmeka? Ne mugaa Sseruganda neetegereza lampuliriza bulungi. Akalulu ak'okugulirira ako nakata sikaliiko. Bondaba mu mulamwa nonda bwoba osiima byenkoze nga lutamaguzi ng'osiima ng'omubakawo nonda bwoba tobisiima tompa kalugwe. Lwaki owa omuntu akalugola banga byakola tebikusanyusa? Wabadde wakayita ennaku 2 nankubira nti ewasenga wange emazigo abasajja balumbyeyo ettaka lyali kisaawa kiro na misana bataddewo ne kamera bawerekerwako abasirikale. Oyo mwennyini sengawo w'emazigo nti ettaka lye bali mukulisaawo ekyalo Kiramba bataddewo ka kamera akabatiisatiisa. Ne mugamba nti naye kubaakuwa 3,000 ezo tebasobola kudduukirira. N'agamba nti ate kakati mukama wange ate mbajjewa. Sina gye mbajja bwe batuwa 3,000 ng'oli agenda. Gwe omulonzi w'eggwanga, citizen w'eggwanga, bw'otuuka okulaba nti omuwendo ogwo gujaamu 3,000 ezitagula na haafu y'ennyama. Kyewuunyisa. Nagenda ennaku ezo mu kyalo eyo, sijja kwogerayo kitundu kya mu kyalo eyo ewaffe, nesanga abasajja ne bampita, basajja bakulu nga balinga 20 ne banga onalebo tukuyisa wano. Ne bangamba nti okimanyi nti okeera olunaku ne lukya n'onoonya siringi 5 ezigula ekibiriti ne zikubula. N'olinda omukulembeze ozimusabe. Naye ne weebuuza nti ono omukulembeze bwe mba musabye 5 n'oli n'amusaba 5 n'oli n'amusaba 10,000 ono n'akola ki? Yaba azijjawa. Ng'ate ne gw'osaba naye alineera kweyiya. Yensonga lwaki olaba nti kati tuli mu ggwanga buli omu yeebuuza kiki ekiddako. Tuzzaako ki? Museveni agamba sivaawo. He calls himself a modern day king. Abawuzi b'obunyama bagamba sebo olina okubeerawo kubanga tulina okulya. Abale tukyababuulira ebyo mutwetaaga peaceful transition. Bo batunuulidde kimu Museveni abawadde kyako okulya.
oba eggwanga ligwa mu Nyanga, oba eggwanga ligwa mu kamwa ka Shaka, oba eggwanga ligwa mu kamwa ka gundi Kaweruzi, oba eggwanga lifaanana litya, bo kasita babanga balya. Era nsaasira nnyo omukulembeze mukulu Kyagulanyi agenda okukwata mu ggwanga lino Museveni ng'agenze ogenda okusisinkana okusomoozebwa okutabangawo, amakubo gaafa, amalwaliro gaafa, molofiber y'abakozi yafa, amasannyalaze gootebwako bagagga bakugamba mangi nnyo naye ate gwe gasinga okuba ag'ebbula ennyo road shedding eringa road shedding. Ogenda kusisinkana abantu be bagobedda ku bibanja nga bafuuse momboze. Ogenda kusanga ba senior citizen abayaaye ng'omusajja mukulu naye ng'obuyaaye obumuliko nga buli wakulamu mu bwati alowooza ono muggyemu kati. Okimanyi te ennaku zino tulina abantu nga bwakutunuulira takulaba ng'omuntu naye abuuza ono muggyemu kaki nfunyeemu kaki akubaza bubaza. Ogenda kusinkana police force ne army force eziri highly demoralized nga basula mu biyumba nga bye mulabye bye basulamu nga n'omusaala gwabwe mutono nnyo. Ogenda kusinkana teaching force y'abasomesa nga bagwamu dda amaanyi. Osange university y'eggwanga gye bayitanga Harvard of Africa olwaleero ng'eringa secondary school ye Makerere. Ninga sinaba kati mugenda kola mutya hono mu kutwala obukulembeze kubanga ogambye akalule musobola kazira. Ate tusobola kuzira kale. Ekimu ku kyolina okujja mu bwongo bwo ku kirooto kyo titusobola okuzirira Museveni akalulu. Ekibalo kya mukyani mu okutegeera. Ekibalo ojja kukiraba kubanga kati we tuli mu state of kwagamaya. Naawe tomanyi kiddako, n'abali mu government tebamanyi kiddako. Wali osuubira bababo okuba omulanga? Wali osuubira bannadduli okuba omulanga? Gw'olowooza omusajja nga Katumba Wamala omwana w'enfa gye yafaamu Jeno Omulamba musanyufu, omusajja nga Gilbert Bukenya omwana w'enfa gye yafaamu musanyufu, nadduli n'omulaba nga atambula enfa omwana we gye yafaamu, n'abalala bangi. Kakati we tuli mu state of kwagamaya. W'obeera ne head of state n'akuba omulanga nti bannange ne mu state house waliyo ababbi ng'alina buli kika kya buli kitongole nga ye komanda. Omanyi gwe bayita komanda ni chifu wa buli kitongole okukaaba nti newe bamubba. Kakati gwe twabagamba ngano nti abasajja bano bagezi bebeereramu. Akugamba Uganda is safe from border to border naye yatambula kajegereze nga bazikookinze nga bulwalaga kajegereze bazikookinze nga ne buli kubo lyalagamu basooka kuliggala nga tokkirizibwa kuyitamu naye olumala n'asindika abantu. Uganda is safe from border to border. You are safe in what? Are you safe in Heres ogenda mu ddwaliro tokyasanga eddagala lya bwerere? Are you safe roadwise amakubo gonna gafa? Uli najja nenkubuulira nti n'abalambuzi abajja mu tourism sites za Uganda yekanungo okulaba ebisodde bayita Rwanda eri amakubo amakole. N'ogenda mu bitundu eno ebyebunyolo abanyolo babagobyeko ettaka lyabwe. Omunyolo abonaabona, omunyolo ali ebunyolo abonaabona. N'alabanga nga naye abagwira bagenze ebunyolo batwala ettaka. Abagwira bali wano egindi wano ebuluuli enakasongola wano wonna bantu bonna babakuba. Kakati ne abantu baweddemu esu babuuza yaani anaatuyamba ettaka balibba, sente zibbibwa, amalagala galigenze malwalo tegakyatuukayo, amakubo gaafa, baminisita bonna baliwo nga ba puppets. Nowa ministry naye nga tomuwa sente naye nga parliament eziisa. N'otuuka mu basirikale abakuuma eggwanga parliament n'eyisa sente nti buli musirikale ayongezebweko sente ate ne tufuna lipooti nti sente z'abasirikale zaabula. N'oyisa sente nti owa poliisi ayongezebwe sente n'olya nti baazibajjeeko ate ne baba forcing oziteekamu ekizoda saako nga teyeeyagalidde ate bw'atuuka okuzaakisesinga ate ne bateekawo obukwakulizo bungi. N'otuuka mu basomesa bongezebwe sente naye nga abasomesa bali mu mbeera mbi baga tewali sente. N'otuuka mu basawo bongezebwe sente naye nga agamba tewaliwo sente. Ogenda okulya nti waliwo ate eziweebeddwa peneti. Kakati bw'otuuka mu basuubuzi baffeeyo wansi mu byalo eyo baka aba properties abwe zonna ziri mortgaged eri bamanerenda. Bamanerenda bonna mu ggwanga boogera olulimi lumu. Manerenda we Nakaseke, manerenda we Gulu, manerenda we Mbalala, manerenda we Kasokoso bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga and they are taking over people's property. Ekisaana ekituuka kati nga n'abazadde fees batandise kumwewola mulooni. Radio 4 mbeera si nnungi. Kakati twagala kusaba bantu baffe okubeeramu n'essuubi. Mukole buli omu asobole okubaako n'ekyakola. Nze ebiseera ebisinga bojje wange ebyofuzi mbibeeramu naye enkola. Era onsanga ku kampu Lutamaguzi nga tulima emmwanyi, tulima ebitooke,
tulunda ebire by'okwekubagiza bibeerawo naye biba bitono bwe munaalindanga bwanda usi mujja kuviiramu awo abantu bewaffe Nakaseke baalabyeko balozezzaako baddenga n'abantu bangi ababogera ebigambo bingi naye nabagenda nti President Museveni yabadde Nakaseke yabalekeddewo ki tialambula kayumba kambizi nga mulimu akabizi kamwe wa mukyala Nakayenga nembaga kakati nze nenkwata nenkuteera emifaliso mu ddwaliro nenkuteeramu ebitanda nenkola amakubo nenzidabiriza amasomero nempeerera abaana ebyo mbikola mu mutima gwange ate sikikola nti no nti nkusaba nti ompa akalunze nasigala ku likodi era ewaffe Nakaseke nawe ampuliriza bw'olaba nga nsobola okugattako ng'omubaka wa parliament ng'osiima byenkola nonda bw'olaba nga tosiima byenkola obaako ekikyamu okunnonda wali okiwuliddeko omubaka yenna akyogera ebiro ebyokwekubagiza byakoma buli muntu alina okukola kyalina okukola okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe tuli mu matiga buli omu tamanyi kiddako obuuza bannaddiini baga tetumanyi kiddako abaasoma bagamba naye tebamanyi kiddako abali mu gavumenti nabo bagamba naye tebamanyi kiddako ne mufuulanga oluyimba olw'okulwanyisa obubbi naye nga mwe mubba abantu tebateekawo oluyimba olw'okulwanyisa obubbi naye nga be babba eggwanga obba otya akaluka okusimba mu mugongo n'okeera enkya kakati ojja kuwulira nga ne mukaseeke ke bagendamu ng'era bebbye mukisaawe ate luli olowooza baali balondera mu nzekeza era basimbanga mu bisaawe ku byalo ne basimbawo ne bebba abantu ne babba ssente z'eggwanga ne basigala nga batambula ennyanja ne bazikubako abantu amasasi kati ogenda ku nnyanja no Lake Victoria tekukyali bavubirako okujjako nga balina akakwate ku bakungu Nakasongola ku Lake Kyoga nga baliyo babonaabona bannansi ne mubamalamu essuubi nga bw'ava mu kyalo okujjako e Kampala addayo ekyalo kye bakitutte kati alina emmundu alina amaanyi yawamba n'atwala naye nga ekkooti weeziri amateeka weegali ne muteekawo okuwamba bannansi abatalina musango gundi bamututte oli bamututte fa baveeruweeru tutera okujjukiza mwami Museveni emu ku nnyingo ezaakutwala mu nsiko n'oleka abantu miliyoni namba nga efudde kyali kitta abantu kuwamba bantu obubbi obwaliwo mu ggwanga obutali bwenkanya naye nga kye wakulembeza bwali bubbi bw'akalulu abubbi bw'akalulu y'ensonga Museveni gyakulembeze yamutwala mu nsiko eruwero n'aleka miliyoni y'abantu ng'efudde kaakati ogambye naawe nga omukulembeze eggwanga mu State House bakubba obadde oyagala ffe tukukolereyo eggaali ya Nuupu tujje tubakwate we tunaakwatiramu abantu botookuba enduulu kubanga ffe tumanyi ti gavumenti eriwo ku masiga 3 ba Luganda bako na ba mikwano abantu be mwali kulutinga nga fomale kati olwalero okufuna omulimu gwa gavumenti ng'ofunye akakisa abayiso be balina okuteekako ennanka n'ogenda okulikulutinga abantu abagenda okukola mu kakiiko ka Electoral Commission nembu Giso yalina ssebo okuteerako esitampu Giso ng'ali partisan RDC n'omufuula partisan baminisita abaali badde baweereza eggwanga ne basigala nga baweereza ba individuals eri eggwanga lye tulimu ne mu sekendi emusa Mukamaanyi nzikiriza nga shadow minisita w'ebyettaka twagala kwongera okujjukiza abantu baffe okusala ku bibanja buba bubbi okujjako gwe w'ekibanja ng'okkiriziganyiza n'ow'ettaka tewali tteeka likaka muntu kwegula era etteeka likugamba mwabagula ettaka oba ebyalo ebiriko abantu oyo agenda okutunda ettaka alina kusooka kwebuuza ku basenze oba abatuuze ab'ebibanja abaliko ne baba nga bakkiriza neyanziza nnyo ssebo mukama wange nsigadde ndi Lutamaguzi abantu baffe muwanika Mbuleere Nakaseke nkyaliwo nnyo okubaweereza ng'omubaka wammwe wa palamenti awatali kusaagasagana wangaala nnyo ayisa abasajja kabaka wa Buganda kabaleegaleega 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 egundegunde kaluziika kabaleegaleega